Baabo. Twambuka eri waggulu. Kwendi? Hello. Kodi odaba? Abane sound ogifunye. Hello. Erinnya lyange nze Nakiyemba Imelda, mama w'omugenzi Martin Bukenya. Amanya gange nze Nakiyemba Imelda, mama w'omugenzi Bukenya Martin. Ensonga eno nze ng'omuzadde mpulira obulumi bungi temusobola nakiteebereza. Nina obulumi ku mutima. Omwana wange yafiira mu myaka emito, omwana wange yafiira mu bulumi obw'ekika ekya waggulu butasobola na kunnyonnyola muntu n'abutegeera. Naye mbadde nsaba justice omwana wange afune obwenkanya, kuba kati kyekika kye tusasobola omukolera kufuna bwenkanya. Era nkoowola bannayuganda mwenna gye muli, abantu mwenna bekikwatako, musituke munnyimirire emabega omwana waffe Bukenya Martin afune obwenkanya. Era nenkowoola essiga eddamuzi, omulamuzi yenna oba mwami oba mukyala agenda okutuula mu musango gwa Bukenya Martin, nyabo oba ssebo nkusaba obeere muzadde otunuulire Bukenya Martin emyaka gye yafiiramu. Bukenya Martin yali atuuse emyaka egigasa eggwanga. Bukenya Martin yali atuuse mu myaka abantu ffenna mwe twalisinza omuganyulwamu. Era bw'atyo mu myaka egyo emito n'afa mu nfe ey'entiisa bw'etyo. Nsaba obeere mwami muzadde oba omukyalo omuzadde, omwami ono Musaasizi Albert afune ekibonerezo ddala ekijja mu ekyo ekikolwa kye yakola eky'okutta omwana omuvubuka okumutira mu ntiisa bw'etyo. Sejjo zero ya wabakyala uli ku kooti wane Matugga tuze ku nsonga ez'omugenzi Martin ono mama Martin nenge kisinga byonna batusindise na kuzo mwezi 2 omwezi guno ajja kuba omusiba akomezebwawo. Martin tasobola kubanga adda naye nga ffe abooluganda n'ab'emikwano ku nsonga ya Martin tusaba bwenkanya. Nekye tumanyi nti era gavumenti ejja tuwa obwenkanya obugwanidde okusinziza omwana affe amaanyi mwe yafiira. Ffe tusinga okwetaaga mu byonna kubanga tewakyo tuyinza kuzza y'omwana yafa y'omwana yagenda. Nekisinza okweweza emmeme zaffe kyokka okulaba nga Albert aweereddwa ekibonerezo ekigwanidde. Ffe kye tusaba gavumenti tweyanziza. Erinnya eryange Pitiwa Kasolo Abdurrahim nga nze yali best friend wa Martin era nga twali tusoma ffenna ku USAID Matugga. Kye tusaba bwe bwenkanya gavumenti bwe bwetuwa
tomanyi obwenkanya bunaabaawo bunaaweweza emmeme zaffe. Tukyali mu kunyolwa era kyetusaba bwe bwenkanya obw'amaanyi obwa munnaffe mu Kenya Martin. Amanya nze Kavuma Shaman Benjamin era nali nsomera ku Hillside Matugga nga ndi mukwano wa Bukenya Martin. Naye tewali kye tuyinza kukola kumukomyawo mu bulamu bwa nseeni. Naye ffe nga mikwano gye tubadde tusaba gavumenti ekole ekyo ekisaanidde. Afadhali tufune justice eri okufa kwa mukwano gwaffe kuba yafiira amaanyi. Jamila nge nambalirwa Jamila ng'era nange nali mukwano gwa Martin. Kubeera Martin yali mukwano gwaffe ffenna nga ye muntu ali open gye tuli nga mukwano gwaffe tumugamba ebizibu byaffe n'atuyamba, naye kino ekyamutukako kyatukuba wala nnyo era kye tusaba ab'obuyinza basobole okumuwa obwenkanya yonna gy'ali ng'ono omwami afuna ekibonerezo ekimujaamu naffe tubeere bakkakkamu we tuli. Amanya gange nze Muganzi Mariam ndi mukulu wa mama Martin. Ekitulese ku kooti olwaleero twagala justice ku mwana waffe eyafiira myaka emito. Tulina okunyolwa kungi naye tunaba tufunye justice ate tuyinza okugumagumamu yadde ajja kuba takomyewo. Kyetusaba kooti yokka. Erinnya Muganzi Mariam. Ali mu mugongo goli nze mulabi You're with these people. You don't know when the fire is going to come up first. Ayinza okugaana. Mwetereza ba t-shirt erabike, t-shirt erabike. N'emabega. I know, but it's on you. Like you're gonna eat out. Those who are creating content, you only record the suspect. Okay? Yes. I know I'm not going to see most of you recording, but don't record me and the rest of the team I have told you.
March 2026 at 10 a.m. For mention, your father and mother. Omusango gugongezeddwa epale n'amasomesa 2 omwezi ogwokusatu omwaka 2024. Okusinzisa okumanya Uganda ngevuna n'amasisi Moses n'omukiiko